Oluvannyuma lw'okumala akabanga nga balaajanira abakulembeze baabwe okubalongooseza enguudo naye nga bafuuyira ndigamulere, abatuuze ku kyalo Nakabago mu disitulikiti y'e Mukono basitukidde mu ng'eyatega ogw'ekyayi okwekolera ku nguudo zaabwe. Bano beesonzeemu ensimbi ezisasudde ekimotoka ki Wetiiye okulima amakubo gaabwe gatereere. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu kanso waabwe James Kaddu bategeezezza nti kibadde kitutte ebbanga ng'amakubo gano tegalimibwa kyokka nga n'enkuba bw'etonnya entambula ebakaluubiriza. Abantu abayiikiriza ekkubo ne balimwamu kati n'osanga ng'ekkubo funda. Kakati tusanyuse nnyo nti abakanso bazze nabo ne balaba ekiri ku ground ate ne bakanya naffe abatuuze okutugaziwira ku kkubo lino. Balina challenge ya ekkubo liri siripale. Basaba gavumenti wamu ffe nnyina aba municipality tubayambeko tubakwasize tubayire maramu mu makubo gaabwe. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze nga bakulembeddwamu amyuka mmeeya w'e Mukono William Makumbi ne beegatta ku batuuze era wano basabye buli kiisa alina ebimuli okuliraana ekkubo okukkiriza bisimbulwe ekkubo lisobole okugaziwa. Bye bikomera okubireetera ddala n'ebiyingira paka mu luguudo n'ekye bayita road reserve. Oli n'agimalayo ane bw'oba oyagala kuyisaawo layini y'amazzi tosobola. Abakulembeze bagamba nti basanga okusoomoozebwa okulima n'okulongoosa amakubo gano kubanga mu kiseera kino disitulikiti terina bimotoka biweetiiye ebikola omulimu guno. Era tusazeewo era nga mpa ekiragiro nti oyo yenna asukka awakoma ku ttaka lye oba ku kibanja kye n'ateekayo enkulaakulana yonna oba obulime, ndagidde bayinginiya ebintu ebyo babiggyeemu mu amakubo gabeere nga geeruliddwa bulungi. Weewaawo abantu nja kubanenya naye singa wabaddewo enforcement ng'ekola omulimu gwayo bulungi tewalisanze atadde ekisenge mu kkubo. So abakulu bano bo babadde bakola omulimu gumu. Gwe bw'obanga onaazimba mu kkubo kasitayo omutereeza olunaku nakyanaalya oba bw'omukwata ku lunaku lw'okuzaayo abaana ku ssomero ye naafuna ky'anaagulamu ebitabo tafaayo ku kitundu.